Zako omulungi atulaba MC Hope Live ya YouTube channel yaffe obato na subscribinga go and subscribe right about now sobola kubanga ofuna embozi n'ebintu ebirala bingi nje bikwatagana kuba celebrities entertainment industry ne music yona at large onako olwaleero twala tuogere wiki ewedde omukulu Lanek yavaayo ne yevulungula n'agwa wansi n'agamba ayagala genda kulaba ssale mbwa mubulire ensonga ezikwata ku bayimbi kituufu kino kyakola oba nedda nsisinkanya omusumba omu ku basumba ab'amaanyi ate muyimbi mu Uganda ne Kenya avugira ddala ekintu kino musumba sabasakola ku YouTube channel yaffe mukama yebazibwe oli bulungi clear nyowe bale kikubo kikwasaganya kulaba amina ebintu bigera bite Kenya watambula watya music gospel music kiri kitya Kenya industry nungi nnyo eri hot eri competitive nnyo kusinga wano ya muliro nnyo yongera abana bayimba abana bayina music promotion is good everything kali twagala tugere direct week ewedde Lanek yavaayo n'agamba ayagala kulaba ssale mbw amubulire ebizibu bya industry eno kitegeera ya gospel music asakire n'abayimbi ba gospel sente video ezo waziraba ziri ku YouTube channel yange eno wagenda ddala maaso kubanga oziraba simanyi gwe kiri ekintu Lanek kye yakola n'ayambala ebikutiya ne yeesiiga evvu okyogerako okinga ggwe nze kyenkiyita njagamba nti ennaku zino abantu balina omululu gwa ssente waliwo kibayita omululu gwa ssente ng'okola ne byetandikoze osobola okukola ki osobola okuzifuna ogw'omululu ate okulaba nti abantu kati beeyagaliza mbeereko nekyokola nange enfune naye nga nze kyensaba nti Lanek akole ebintu wabibanga bisobola okuyamba ye nga yaleme funa ssente manya gaffe bayimbi agambe nze n'ennyumba yange ne famire yange badde njagala mukole ki mumpe nze tubadde tetuli bulungi afuna ssente kubanga naffe bagamba abagenda okufunira mbu zaffe tetugenda zifuna bona ozifuna kyogamba ayagala zifuna azirye ziba zange kati abantu bagamba nti no Lanek azze ng'afuna ssente ez'enjawulo naye n'azirya simanyi how valid it is azze ng'afuna ssente mu bintu bingi last time kugambe waliwo meeting Pastor Senyomba ssente ze babawa bazigaba abantu bazifuna okitegeera kwegamba ena saga akola kabadi bamuyite afune ssente azikube adduke bamuyite afune atazifunire emmanya gaffe balowooze naffe twafunye balowooze nti twafunye nange musumba Katonda nafunye naye nga tetitwakoze eki nga tebwafunye naye nga ate nze kyemba ndaba oba olidde ssente z'abamulekwa kubanga omwana ali mu kyalo eri bwabanga tasobola kukola kikufuna ekyo kyamanyi kyeyafunye zigenda kuleeta conflict mu gospel industry abantu bagenda kulwanagana zigenda kubawula era ndowooza olabye nga tubadde tulina conflicts nyingi conflicts ezo zonna mayiko ziva ku ssente ze zireeta obuzibu mu industry ya music ate nga singa tubadde tuzifuna nga tuzikolamu ekintu ekiri constructive nti bazimbye maybe ekisaawe maybe bayambye bataddewo associations ezigenda okupromotinga abaana abazimbye studio bweti balina kye bakoze that would be good. Okay, kale nga tumaliriza video zaffe zibeera short basebo ne banyabo nga tumaliriza Lanek omuwabo bakaki agende ddala mu maaso okubanga bba ssente z'abayimbi kuganga nga yeeteeka mu linnya nti no bayimbi because kati wetwogerera abantu bagamba nti nno bafuna dda omukulembeze wa federation w'abayimbi naye ate nga yeyefuula president Lanek ye alina okubanga kati president wa famire ye family ye yabasigaza bwabanga asolistinga ssente tatuteekayo akitegeera asolistinga ssente ze azifune azikole kyazenjoyinge nga ye ayogere ye nga yenzira nekenjagala ssente naye as far as industry is concerned industry erina ebizibu bingi abantu balina ebizibu bingi balina ebintu byebagala okuwulira ebitali ekyo. Okay, kale video yaffe bwetyo bwebadde olunaku olwaleero Pastor Katonda Moses ng'akuleetera bwino genda osubscribing eddakiika eno ennyini video eno gisharinge esobole okuba ate nga egendera ddala wala MC Hope Live ye YouTube channel gy'oliko njagala kukwebaza nnyo mukwano gwange sigala ng'ogoberera osobole okuba ate nga otegeera ensonga endala ezikwata ku gospel music industry mu Uganda, Africa n'ensi zonna. King of TV we sign